okusokera ddala njala sooka basaba musharinge video eno. Mukimanyi bulungi obwenyi bw'ekitabo akwatibwamu mu Uganda tebuliyo, asobola okuaccessinga information eno atera kuteekako VPN ate data agenda mungi, naye bw'oba omusindikidde n'amanya nti omuntu azze kiba kitegeeza nti abafunye information, kitegeeza internet notification teziriiko. Kale ngenda kusaba osharinge video eno ng'okozesa messenger yo oba ng'okozesa WhatsApp n'ogiweereza omuntu n'asobola okujoininga. Ate bwe tumala tugiteeka ku mitimbagano egy'enjawulo, kale mbasaba musharinge. Olina option ya kusharingira abantu 10 ne sharingirako 9 emu esigadde yo ogiteeke ku account yo oba ku page yo. Lwaki mbagamba muteeke video zino ku page zammwe ku account zammwe? Tulina emikwano gya njawulo abatugoberera n'emikwano gyaffe. Kati nze yinza okuba yange yajjula naye nga ate page yange ne account bazilimitinga, tezikyasobola kufulumya notification gy'omuntu azze. Kati bw'okwata video n'ogiteeka ku account yo oba page yo, ye kyasobola okusindika notification okusinga ku zaffe. Ne bajja ne balabirako video oba gwe n'okomawo eno ne twetoolola abantu bamanga basobola okulaba video zino. So yesobola kitubagamba musharinge video zino muziteeke ku account zammwe ku page zammwe. Kiwa enjawulo nti information etambula bulungi nnyo okubanga etuuka ku bantu. Era njala okubaza page ez'enjawulo okwetoola ensi yonna Bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Ngenda okulanga muzzemu okustreaminga video zino oba muzistreaminze live nga ndi live ez'oku Facebook. Njala obebaza nnyo bali nnyo baliddala kutambuza information kubanga engeri gye tuyinza okula okusaanyawo omulabe waffe kuba nti tumu exposinga buli kimu nga kiba nga kiri kungulu. Kale bamala bagamba okusharinga video eyo, njala mupitire abantu bano wammanga. Njala mupitire Saba Kenuzi Matthias Mpuuga Nsamba ne ka group ke konna. Njala mumpitire Segona Lubega ne ka group ke konna. Njala mumpitire Speaker Anita Amongi ne Deputy Weta Yebwa Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Salo Gamulengeje Mr. Alaje akabinja ka DP blog konna kabere kuno. Semujju Nganda akiikirira kira municipality enkwetaaga ku video eno gwe nkwetaagira ddala Semujju Nganda obereko kuno. Nja kusembya omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Center mukama wange wonna wooli nkusaba okyameko wano tubeeko bye twogera. Abasigadde as a must videos no mwino ziraba gamba nga yoseeri manye kwoli mukazi wo family yo semwai esobonna kwe bale kuno. Njagala tutandike video eno mu buwombeefu tujulire bulungi nnyo buli omu agiggwe ennyalwe. Ennaku z'omwezi zo ziri 8 ezakonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2024 tutandise nno ogutambulako. Njala tutwala mukisa guno okusaasira mwenna abaviiriddwako abantu baabwe. Kitalo nnyo ddala. Nja kusaasirako omukwano gwange mwanyinaze mu kya Rachel mu USA. Kitalo nnyo ekyokuviirwako omwami wo Mukama akugumye kubanga ffenna lyekkubo ate lyekkubo ffenna enjawulo yabudde. So mu kya Rachel oli mu America yaviiriddwako mwannange kitalo nnyo ddala n'abantu abalala baviiriddwako abantu baabwe Mukama bagumye. Era njala tutwala mukisa guno okubaza mwenna Bannayuganda okwetoola ensi yonna abaagala enkyukakyuka bakyagiremeddeko mwe bali nnyo bali ddala okuba nti mukola omulimu ogwo. Ngenda kubaza aba foot soldiers mwenna abali ku ground mwe bali kukola mulimu gwa kutambuza strong temuggwamu maanyi temutiisibwa enywera yerima. Njala kubaza aba comrade mwenna abali ku Twitter abali ku TikTok abali ku Facebook. Muganda nge Jimmy Spire Sentongo I salute you. Mwenna abasobola okutwalira ka message kano mukampire Muganda nge bayita Jimmy Spire Sentongo. Oyo mwami aina exhibition wepo ne muganda wange Lukira Baishaiza kakwenza wonna wooli mwe bali mulimu ogwo ekituyita teamwork kubanga ensi tujagala. Ensi ze tulimu abantu boogera amazima tebakyaso abantu boogera amazima kubanga ensi etambulira ku mazima ne tuba tulina abayayi tetusobola kutambula. So muganda wange Jimmy Spire Sentongo I salute you. Kakwenza Lukira Baishaiza wonna wooli muganda wo mulimu gwo bali ku Twitter. Mwenna abagenda ku Twitter ne musindika information mu exposing abayayi bano mubali nnyo bali ddala. Njira kubaza abaganda bali ku Facebook wonna we muli nga mukola video mu commentinga mu sharinga mukola kyamaanyi nnyo mwe bali nnyo bali ddala. Baganda bange mwenna bali ku TikTok ab'obuwala n'ab'obulenzi abakola video mbagala nnyo mu inspiring n'abalaba gye boogere. First and foremost sinagenda mu kaloozo sinagenda mu kikulalugi. Ssemateeka w'eggwanga Uganda akulagira nti Munnayuganda olina obuvunaanyizibwa ebitundu 10 ku 10 ku nsonga zonna ezikwatagana ku ggwanga eryo. Kubanga eggwanga liryo ate ow'omusolo kati buli nsonga yonna egenda mu ggwanga gy'olaba nga tekusanyusizza
ku bukulembeze obuliwo n'abakulembeze abaliwo oyina obuyinza okubyogerako olitakubira essimu kugaana kwogera ku nsonga yonna oyina obuyinza ng'osinzira mu ssemateeka ate balekerawo batiisatiisa nti eno ensonga togyogerako kubanga kiri mu ssemateeka wa Uganda nti obuyinza buli mu bantu era abantu beesalirawo bane bagenda bakulembera so litakubira essimu kutiisatiisa ku nsonga eyo. Alright, katugende mu kalowoozo ka leero, tugende mu kigulalogi tusimbule video munaatuwulira. Akalowoozo ka leero njala kaweereza omukulembeze wa Barbara Kyagulanyi Ssentamu era nga kagenda kuva mu lugero oba olufumo olugamba nti konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. President wonna wooli kana akalowoozo kako kavudde mu lugero lugamba oba lwe tugamba nti konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Lwaki konoweeka tokalinda kusaaba ttaka? Ebiseera bisinga ffenna tuli bazadde oba tusobola okuba nga tuyambako omuntu mu ngeri yonna ey'okuyamba omuntu, naye bw'oba ogenda kuweeka omwana wo oba omuntu yenna okumusomesa ng'oyambadde bulungi ate tewandyetaaze kuweeka muntu nga engatto ze nkyafu oba mukyafu yenna, naawe kennyini agenda kuddugaza. Ate nga ng'oyambadde bulungi, akagatto kuwakakubye eddagala, engoye zo wazigolodde, njeru temulimu wadde ebbala, tosobola kuweeka muntu nga engatto ze nkyafu, engoye enkyafu, ye kennyini mukyafu. Ajja kuba akuddugazizza. Wonootuukira gy'olaga ku mikolo ojja kuba tolina njawulo naye we wava akaloozo kaalyo. So omukulembeze wange onawoli mukulu Barbara Kyagulanyi Ssentamu akaloozo kano kakuweereza nti konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Bangi bakunyooma ng'ojja era ne bakwogerako ebigambo bingi nga bw'otasaanidde bw'otalina kye tuyita experience oba bumanyirivu mu byobufuzi, naye Katonda nga bw'akola ebintu bye ogenda abantu bano obalabisiza ddala nti buli muntu mu Uganda asobola, lwakuba nti ekiseera eky'okuyitibwa n'okukola by'olina okukola kiba tekinnatuuka, naye ekiseera kyo kyatuuka dda, kyali kyatuuka dda, naye nga Katonda tannakugamba nti kati yingira w'olina okubeera obeerewo. Abasinga obungi tebaagoberera nnyo nnyimba zo ze wayimba n'ezaali ziraga ekifaananyi ekituufu kiwali otegeeza eggwanga. Kale Mukama wange ngenda kugamba ekigambo kino kimu nti enywera yerima ate tewali muyembe gubakubako nkonyogo nga tekuli miyembe, bakubira ddala omuti oguliko emiyembe. Era bw'osanga omuntu ng'akuba omuti nga teguliiko miyembe oba ovakkedo oba paapaali, manya nti aliko akatuli oba aliko obutuli bw'akajjansi oba buno buloka bw'akajjansi asana kutola butabika kebera. Yensonga lwaki nti enywera yerima. Muganda wange ngenda kukusa mu kalowoozo ka leero, konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ofunye omukisa otambudde mu bazungu, buli office ogiyingiddemu mu bazungu bakozesa ekintu kimu, bakozesa ebintu bibiri, bakiyita integrity ne principles. Ng'erinnya lye tukuyita principle ne katuwa nikikyukamu, abazungu bakozesa ebintu ebyo bakiyita principle ne integrity. Kati principle bye bikolwa bye weetwaliramu ne byoyagala bibeere nga bw'obyagala, ng'omuntu akutegedde nti gundi takyamwako singa mba nzize bwe nti. Mukama ngenda kukusaba nti bwe kuba nga tuyibidde ku mazima nga bw'ogagamba era bw'ogoleseza, njagala kibeere ku record Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine, abantu gwe bataategera wa gye yava, yasobola okulaga ensi obulyake obunnanfuusi obuyaaye obujjuddemu bannabyabufuzi ebbanga lyonna. Taata ngenda kusaba mukonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Buli gw'owulira ng'alimu amakoona era nga mukyafu tomukkiriza kukoliraana with immediate effect, mugoberewo kibeere ku record. Tokolagana balyake, tokolagana babbi, ate era omubbi waba bamaze okubba ne bwe yeetonda aba asigazizza eddibu nti mubbi. Obwayise bwe bwayise, omuntu yenna kasitaba ng'aliko nti mubbi mufere muyaaye agende tadda. Tetwetaaga explanation, apology no, kubanga aba amaze okwonoona.
ngenda kusaba ne bonoosigaza ba Parliament basatu nga bemeredde ku mazima abasigadde baleke bagende. President nkusaba ku babaka 5 mu 6 boolina 5 mu 8 newe kusigalako basatu nga bemeredde ku principles zo oba integrity ne rules and regulations oza national platform basigaze ensere kujajinga ndi wasigaza abantu amazima nga nawe bemeredde ku mazima dani okwenyigira mu mazina g'enkima ng'ate toyina mukira bajja kuddugaza kubanga yenkole ebaddewo. Mukama wange nkusanga bw'otandise ekintu kino tottira ku muntu yenna liiso kabeere muganda wo kabeere mukwano gwo kabeeraani omuntu yenna kasita enyigira mu bulyake kiba kitegeeza abaddugaza erinnya lyo abaddugaza ekibiina ng'ate yenkole badde mu ggwanga konoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Kekabadde akaloozo kaalo tugenze ku kiggula luggi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 ezakonka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2024. Mbalamusizaako banyabo ne bassebo mwenna balangira n'abambeje basava ne bannaava na buli muntu yenna sekinomu gy'osinzira okula akatambi kano. Era mbatumiddeko mwenna abaagala ekiggula luggi okwetoola ensi yonna kansulenti muli bulungi. Ekiggula luggi kya leero nno kale munaatulya gye tunakomekereza n'akatambi ka leero. Mu kiggula luggi kya leero ngenda basomesa oba bategeeza nti kigenda kuva mu kigambo kye bayita ekitiibwa oba ow'ekitiibwa. Ekigambo kye bayita ekitiibwa oba ow'ekitiibwa bwe wagenda okuva ekiggula luggi kya leero. Tugenda kitandika tutya? Nazzi kuno nga bwe bakuyita ow'ekitiibwa kiba kikusaanidde okusinziira ku bikolwa byo mu bantu, okusinziira ku butya bw'oyisa mu bantu, okusinziira abantu bye bakwesiga na butya gwe kennyini abantu bye bakulabamu. Kye kikuyisa ow'ekitiibwa ate era kye kikuweesa ekitiibwa. Ekitiibwa y'embeera abantu gye bakwanirizaamu, gye bakwesigamu, gye bakulagamu abantu na ngeri ki gy'oyinza okubazzaamu amaanyi okusinziira ku bikolwa byo. Ekyo bayita ekitiibwa. Ow'ekitiibwa ye muntu oyo abeera okulwa abantu ng'ayimiridde ku mazima n'obwenkanya ng'abantu abamukkiririza mu buli kimu ky'akola nga tebamulinaako bbala oba vvuunya lyonna. Naye kasita kakutanda n'obeerako evvuunya kitegeeza tokyali wa kitiibwa ate era tokyali wa kitiibwa mu kiggula luggi kya leero. Omuntu yenna akugamba nti wa kitiibwa naye ng'alimu amavuunya oba olimbye okwe kunyigira mu nzikiza kubanga tolina kyojja kulaba era teri agenda kukulaba, oba kwe kujjamu engoye n'okulamira mu zibe tajja kukulaba kubanga amaaso mazibu. Kati tugenda kusimbula n'ekiggula luggi kya leero mukiwulirize bulungi nnyo. Mwenna abantu bali mu diaspora simanyi nsi kiwooli, nammwe abali e Uganda abaakuzibwa ne mutuuzibwa nga mukimanyi nti n'amateeka 10 Katonda ge yateeka ge yawa jjajjaffe Musa gasomanga tobbanga toyendanga, owanga kitaawo n'ennyoka ekitiibwa olubeerera lwonna. Era mu nsi engunjufu omuntu gwe bayita ow'ekitiibwa abeera n'akafansonyi. Omuntu yenna talina kafansonyi taweebwa kitiibwa. Munanjulira nti mu nsi ezaakulaakulana ffenna gye twayalina okufuna visa okugenda, omukulembeze yenna ne bw'aba ng'akoze bukozi kye tuyita statement oba ebigambo by'abaayogedde ne bitasanyusa abo babaakulembedde oba baakulembera, ng'alina ensonyi amanya nti yakoze ensobi, yeetonda, ate oluvannyuma n'ateekamu ebbaluwa ye erekulira n'aleka ofiisi n'asigazaamu ekitiibwa ekibadde ku 10 kisigala ku 5. Omuntu yenna akola ensobi n'agaana okwetonda n'okuwaayo oba n'okuva mu ofiisi, oyo taba wa kitiibwa. Ngera munkwate bulungi nnyo. Ngenda bbawaako ebyokulabirako.
Mu ggwanga erya Bungereza ewanguli Queen Elizabeth, abakulembeze bangi basaawa minisita abaddeko naye nga bakola ensobi ntono nnyo n'ava mu ofiisi. Eyasembayo yali musajja mukulu Boris Johnson. Ono nga ono mu malala amangi yagaana okugondera oba yamenya amateeka ga COVID-19. Kyamuviirako okulekulira n'ava mu yafeesi era n'agenda just kumenya amateeka. Mu ggwanga lye limu bamwe ba Parliament bangi bazze ne batunuulira ebikolwa byabwe bye baalimu nti bw'obanga oli mufumbo ne bakizuula nti wayenda mu bufumbo bwo mukazi wo asobola okuteekayo divorce sina kindi naawe ofiisi n'ogivaamu okuuma ekitiibwa kyo ng'omuntu ne ofiisi gy'olimu ekyo bayita integrity kye bayita respect n'ekitiibwa. Omuntu yenna eyeekaza ng'omusazi w'ebyayi ku kkubo ng'akoze ensobi n'agaana okukkiriza ensobi oyo taba wa kitiibwa. Ababeera bafirisuuti kati mmwe abasajja abali emmengo n'abasajja abali mu opposition abeeyita ab'ebitiibwa tetukyalina babitiibwa kubanga mwafuuka bafirisuuti. Omuntu amanye ebyobufuzi, amanye administration, amanye leadership, bw'akola ensobi yeetonda era yafeesa agiwaayo. Mu ggwanga erya America omusajja akolako akantu katunga resign nga n'agenda. Ne mu Africa, particularly in Uganda, bwe tunaaba tukyalina abantu abatagoberera amateeka na biragiro nga ne baba akoze ensobi aginenyeza ate muntu mulala tukyalina olugendo luwanvu nnyo. Y'ensonga lwaki abantu bano tebaagala boogerako. Ne tujja boogerako kubanga twagala abantu bano bategeere nti kye bakola kikyamu. Y'ensonga lwaki omuntu akugamba nti mukulembeze ng'atyoboola alengezza aba si muntu wa buvunaanyizibwa. Mu nsonga eno ngenda batwala wano mu Kigulalogi. Bonna abo abayitibwa ebitiibwa, y'ensonga lwaki nti bw'oyitibwa ow'ekitiibwa olina okuba nga owa abantu ekitiibwa, olina okuba nga ogoberera abantu bye baagala, olina okuba nga tokola nsobi, ate olina okuba nga b'okulembera wawe ekitiibwa nga nabo bakuwa ekitiibwa. Wabula bw'ova ku ebyo kitegeeza oba tokyalina kitiibwa. Lwaki? Abatusibako Mpuuga nti wa kitiibwa nga ye bwe yagambye n'akanyoomonyomo njala bbaga mu Kigulalogi kya leero, tewali kitiibwa kitava mu bantu ate abantu kyekifaananyi kya Katonda. Omukulu ono Mathias Mpuuga Nsamba tukyali mu Kigulalogi baamubuuza oba baamutwala mu kakiiko nga tebinnagenda bulamuga owa ekironda kino wakikola nakkiriza nti yakikola. Ne bamugamba bwe wakikola kola kino ABCD. Ne bamuwa olunaku lulamba yerowooza okukola kyalina okukola. Mu bintu bye yakkirizaako mu lukiiko yamala ne yeefuula, kitegeeza talina kitiibwa. Bwe yajja ku radio station ate yayogera birala era ne yeegaana nti teyafuna ssente. Teyakoma okwo n'ajolonga, kitegeeza talina kitiibwa. Naye sinenya pulezidenti kiki yakola, wabula nnenya bannayuganda abataamanya. Kye tuyita ow'ekitiibwa oba toliiko nziro. Naye omusajja ono abadde n'enziro lwakuba nti babadde bakozesa ekigambo kye bayita deception, okulimba n'okwefuula kye batali mu kimbali temumanyi. Omwami ono yagamba ssente teyazifuna. Buno obujulizi buva mu mwogezi wa NRM ng'akkiriza nti ssente omukulu yazifuna ate nga beewola neewole okuziba. Wawuliriza ono ofuna opondo. And this matter was in 2022. So we need to hold Mpuuga because he could be telling lies that he has not got the money. The information I have is that when they made this one, government at that time did not have ready cash. They actually went to the Parliamentary Commission and borrowed from the Parliamentary Commission. Actually, the Speaker wrote a letter authorizing the Parliamentary Circle to give the money in advance. They borrowed from the So it's a joint thought visa. Yeah, so it is not true when
they're not telling the truth that he is not telling the truth, that he has not got the money. And that's why the other commissioners have decided to keep quiet. You have not heard the ones from the NRM, the ones from FDC. You have not heard them saying we did not get home. Ofona oponda kugambye Mpuuga aleme kubuzaabuza ggwanga sente yazifuna mu kiseera we yafunira sente Parliament yayita inaawo sente wabula speaker Anita Amongi mukwano gwe yawalizibwa ogenda mu nsawo ya Parliamentary Commission ne beewolayo sente oba mu ssako ya Parliament ne bawa Mpuuga sente ne banne aba NRM no FDC sente bazifuna era onofona oponda akugamba lwaki bali abaana abalala basirise bote woogera kubanga bakimanyi nti sente bazifuna olwo yeekaza nga musazi wa byayikuko bwe bamubuuzizza nti sente wazifuna olira kye yaddamu sente wazifuna sente nzirinze tonazifuna nzirinze la kooti eno mbadde niweka bamubuuza sente wazifuna olira sente wazifuna sente nzirinze tonazifuna nzirinze la kooti eno mbadde niweka ono agamba sente nzirinze kyokka ofuna agamba nti emyaka ebiri sente yazifuna olira. And this matter was in 2022. So we need to hold Mpuuga because he could be telling lies that he has not got the money. The information I have is that when they made Sawan, government at that time did not have ready cash. They actually went to the Parliamentary Commission and borrowed from the Parliamentary Commission. Actually, the Speaker wrote a letter authorizing the Parliamentary Circle to give the money in advance. They borrowed from the side. So it's a joint thought visa. Yeah, so it is not true when they are not telling the truth that he is not telling the truth that he has not got the money. And that's why the other commissioners have decided to keep quiet. You have not heard the ones from the NRM, the ones from FDC. You have not heard them saying we did not get home. Bo aba FDC ne NRM tebanagamba sente tebazifuna kubanga sente bazifuna kati kiba kitegeeza nti omwami ono mu bulimba teri amukwatira nsawo era si wa kitiibwa temwakebera history w'omwami ono eyito w'ekitiibwa ne gwe promoting anti wa kitiibwa. Omwami ono yayogera ekigambo kino ndyoke mbazanyire video eddako yagamba nti abavubuka abamu balina kukulemberwa muwulireko bulungi nnyo. NUP kyekifaananyi ekyekibiina ekito ekyettanirwa abavubuka abato abakyalina ebirooto naye ekyo tekibawa buvunaanyizibwa kibawa layisinsi kugamba nti kubanga muli bangi abavubuka abato n'ekyo muli bannantagambwako era sisobola kugamba nti nze nga ndi mukulembeze mu NUP nti nja kutambulira wakati mu bumenyi bw'amateeka n'okukkiriza abavubuka abatyoboola abantu kubanga embeera ey'okwewulira eryanyi terina gwegenda kuyamba sajja fuba embeera ey'akasajja fuba nti nze nja kumwaŋŋanga nga sirina mapeesa ate bw'onoogeetaago n'ogatungisaaki ate era ennyanja embi ekwasa ku nkanaga yetukozesa ebyobufuzi n'abantu betwandikoze nabo byabufuzi. Abantu abamu balina kukulemberwa balina okukkiriza bakulemberwe sobola okutereeza eggwanga. Si buli muntu nti ajja kukulembera abantu abamu balina kukulemberwa era nga balina okugambibwako nti kkiriza okulemberwe mu lutabaalo luno. Tulinga nga batudde ku nsuwa y'amalwa mwagala kukulembera abantu temuwuliriza bakize bakulemberwe bw'oba toyagala kukulemberwa era ofa ojeera. Abakulembeze bonna gye muli mulina okwegendereza abantu abataddewo embeera ndi balina omuzindaalo omunene ayogererako gundi awulira byogera babitegedde ddi gwe wooli gotegeera buli kimu katonda kwe. Alright, abantu abamu balina kukulemberwa. That's the arrogance of this gentleman. Kati kyetuyita integrity principles oba n'okwewa ekitiibwa Mpuuga oyina zero kubanga tewali yakola kunoonyereza ku history wo butya bwali weeyisa. Omukulembeze yenna yeeyita ow'ekitiibwa tobaako na nziro ya bufere bubbi bwenzi na buli kimu
eno video twagibateera dda anti watugambye nti watugenda tuli baluhuligani kati katugulage tuli baluhuligani baddala sebo mukulu teri mukulembeze akirizibwa kuyingira bakutabula maka ga muntu I would really hasten to say that perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Lubuye Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police said the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute the allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with a private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting, him and the wife even took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with the attempted murder by shooting. Mpuuga, meanwhile, is still admitted at Lubuye Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagire. Both Mpuuga's car and Harriet Ndagire's car, which was used to transfer him to Lubuye Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka police station. Kati olaba n'obwenzi wabwegana tebwali bwenzi kyali political. Ono kiriza sente nti wazifuna sebo n'okujja ebiwojjolo by'abatuuze b'omu Masaka wakyegana nti byali biwojjolo kyali political. Ono kiriza sente nti wazifuna nati watuyise hooligan. In the respect yoga nti mwagala ebitiibwa teri wakitiibwa mubbi teri wakitiibwa atabangula maka ga banne kubanga mbazungu gye tukudde gye tufunidde principles. Omuntu yenna akola ensobi alizayininga olaba weegaana obwenzi n'ogaa nti biri political. Ng'atowooza integrity simanyi ow'ekitiibwa sebo weegaana obwenzi misana tukukambuddemu n'ogaa buli political motivated wonokkiriza millions 5 kankaddemu weegaana obwenzi n'ogaa nti kiri political wonokkiririza millions 5 neserize mbadde mubba. I would really hasten to say perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Lubuye Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute the allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with a private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting, him and the wife even took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with the attempted murder by shooting. Mpuuga, meanwhile, is still admitted at Lubuye Hospital. Genda kati mukulu n'obwenzi obwasugula mukomusajja wabuyita political. Njagala kubuuza ekibuuzo kimu. Sempira yali chairman wa Lusiwa nga yesimbyewo naawe chairman wa Lusutu nga mwesimbe babiri chairman wa Lusifiri nga mwesimbe babiri chairman wa Lusifa nga mwesimbe babiri oba yali akuvuganya ku bwa MP olyoko attributing nti it was a political shooting move. No way. It's a big lie. You have been lying to Ugandans all along. Ate siri ebyo bono osukka ku level tukwagalira tujja kuba nina bingi just nkulagako bulazi nina bingi tugenda kukuba mpaka obusobyo kuva mu ggumba osaaga ekigulalo gye kiwedde katugenze ku video yatuleese.
Mbandiza mu video katandise kati mu mbeera y'emu egera maaso mu ggwanga ku baffere abali mu gavumenti n'emmengo njala tegeeza eggwanga mu butongole olwaliro njala bategeeza nti abasajja abafutubadde emmengo abasajja abanyarwanda bye baateekayo mu myaka gya eyali sipiika Semajege abanyarwanda omuli ba Mpuuga bamayiga baani bonna bakozesezza ekigambo kye bayita deception okulimba n'okufera bannayuganda nga bayita bintu nga si babitiibwa nga bakola bo byalina okukola bassebo ne bajja omwenna bannayuganda gye muli abantu abadde basponsoringa okuvuma okuvvoola n'okuwemula Buganda akabinja kadde kakolebwa Mpuuga Mayiga Muwanga Kivumbi Abedi Bwanika kino nga bakikozesanga akatego okunafuya kubanga gwe muri Museveni gwe yawa okuvunza Ssaabasajja Kabaka nga bo teboogera ensimbi zino zibadde zisasulwa y'ensonga lwaki mulaba olwaliro essaawa zino nti buli muntu ali emmengo w'ensonga yavaayo neesigala bano abasajja abayaaye Mpuuga Mayiga Sseggona Muwanga Kivumbi n'akabinja kadde kasasula abantu bawumula Ssaabasajja Kabaka n'okumuvuma naye bwe twabategedde kati beekazanga abasazi b'ebyayi ku kkubo y'ensonga lwaki essaawa zino babuuza ku bufere n'obubbi bw'ettaka obugenda mu maaso baleetamu nti lwaki abavubuka bayingira mu nsonga z'okubuuza abakulembeze y'ensonga lwaki ate bakozesa Kabaka nga defense naye ngera kubuuza mu Buganda obwaffe teri muntu asinga Ssaabasajja Kabaka kitiibwa lwaki mutukubako Mpuuga ngwate mu defending okusinga Ssaabasajja Kabaka muba mukoleraani bavumya Ssaabasajja Kabaka okuva mu 1993 mpaka olwaliro bakyamuvuma kumwe tekuli yali akozeko statement ng'evumirira obe basinga obungi muli balooya temugulako musa kumutera ku Ssaabasajja Kabaka okuba mbadde muzimba ekintu kyammwe kati mwagala tugamba nti Mpuuga w'amaanyi okusinga Ssaabasajja Kabaka gwe bali mulina okudifendinga kubanga NRM ekikozesa DP Block ekikozesa CBS ekikozesa BBS ekikozesa y'ensonga lwaki ku buli program abasajja abaganda bannakabala tebakyabaleeta ku CBS tebakyabaleeta ku radio okubategeeza ekituufu kiri ki Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja wiiki eno yonna akwata essimu ye eyamu ya feesi oba eya buyonjo yakubidde bamebe ba Parliamentary bonna abava mu kitundu kya Buganda bagamba bannange nze Peter Mayiga tugenda basaba temwenyigira mu bikolwa eby'okukondeminga oba okulima empindi ku mabega nga mulumba ow'ekitiibwa Mpuuga Mathias temukikola kubanga mbu tujja kuba twonoonye Obuganda n'abakulembeze abazimbiddwa Obuganda bwe yamaze okukola ekyo era kyova olaba bambi ba Parliament basinga obungi bonna basirise bwe yavuddawo yakutte essimu n'akubira abakulu b'ebika bonna banako obuvunaanyizibwa n'abagamba bakwate amasimu bakubire bazzukulu baabwe omuli abayimbi omuli ba celebrities omuli ba comedians omuli ba public figures ne ba YouTubers ne bagambe tebageze okukola video zonna nga zikondeminga oba zirumba Mathias Mpuuga nsamba obujulizi mwabulabda ku social media abantu bakyogedde dda nze nzikaatiriza baani ababadde bapegawo ekintu kino keka group kekamu naye njagala kubuuza Mayiga n'Empuuga babadde bavuma Ssaabasajja Kabaka obuwe mule bbanga lyonna lwaki mbalete mukubira babe ba Parliament kondeminga abantu abo oba YouTubers oba abantu bona lwaki mukikola kuno gwe mbadde muzimba kubanga muzimba akakundi kamwe akagala okusinga Ssaabasajja Kabaka amaanyi mu Buganda ensi njagala etegeere Banyarwanda mmwe kati kando wavire ku ntono Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga musajja Munyarwanda taddamu balimba Mpuuga Mathias erinnya Mpuuga linnya ly'Abanyoro omanyi bano Abanyarwanda beetuuma amannya nga tamanyi nsibuko yaago yeeyita Nsamba kubanga alina oddigattako naye Mpuuga linnya lya Bunyoro era ly'Abanyoro beetuuma amannya nga tebamanyi Sseggona simulinaako ttabbo namugambye asirike kuba yava Republic naga ti musajja mulungi munoonyereze ko yeeyita Muwanga Kivumbi naye waakabano mugende nga munoonyereza ku muntu yenna ali emmengo munango jabbazi lubona akabinja konna kaakabano bw'ojjoleeta ono waakabano munnaabo w'emijaaba eyeeyita Ibrahimu Ssemuju Nganda naye waakabano era kyovola tava ku ki tava ku radio ezo omukulu ono yafuddeyo n'ayogera ebigambo bino wammanga
abage video etandise ono Ssemujju Nganda ngayogera bigambo bino. Wana bavuka oba muvuga boda oba muri mu taxi oba muri mu katale oba muri luddawa mwe muwayo obulamu naye ne batunabya tuwangudde mu 7 titugenda gena organic stage ya boda eyokavule mulete anaabera minister w'ebyensimbi. That won't happen. Ekinjagala bakitegeere naye nga ndi musanyufu olw'omulimu gwabwe olw'okuvuma ku Mpuuga ne bavuma ku Medadi n'endala banaavuma principal kubanga muba tweninze kuvuma abantu ate ne musirika bavuma Besigye wana bavumanga Besigye nga bajja ku CBS bamuvume kyobalaba olwayo nange mu gavumenti ya Kyagulanyi minister w'ebyensimbi Foot Soldier togenda kubeera minister wa byansimbi ne bona akola otya kubanga naye ayagala nkugambize mu parliament nzijayo ebitabo n'embiwa ku mmeeza netandika okutiisatiisa abantu bagula kubanga manyi tebabisomye okitegeera omuntu. Alright, kati munnamawulire gwe simanyi nti oba olina diguli mu mawulire Ssemujju Nganda omanyi bagamba nti eryokanga neetonya ne tulaba ensisita bwe zenkana emyoyo. Omukulu ono yakola nga mu-observer ng'awandiika bu article bwe gy'ataaguladde poloti gy'ataazimbadde akayumba n'amala najja n'ayingira mu byobufuzi nga mumanyi bulungi mumugoberera. Kati olw'okuba nti abantu bano balowooza nti bagezi nnyo nakugamba oyagala okumanya owaka bano muwe enjogeza atandika okwogera ng'alina obusungu ojja kulaba nti abadde tategeera buli lunaku. Omukulu ono yakiikira municipality ye constituency mu Kampala esinze oba mu munna esinze okuba nti etwalibwamu amataka ng'omukulu ontava wadde okwogera ekigambo n'ekimu ng'asirise. Omukulu ono agamba nti muyigirize lyamanya amateeka. Mukulu article namba emu esooka mu constitution ya Uganda etugamba etya? Article namba emu mu constitution ya Uganda etugamba bweti. Ojiraba mukulu? Article namba emu etugamba all power belongs to people who shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution of Uganda. Bw'ovaayo n'oga nti ba foot soldiers zisima ebiki okuliwa mu bubiri tebagenda kufuuka bachairman w'essifiriti. No, kitegeeza naawe oli mu parliament bw'obenyiwa amateeka oba tomanyi constitution. Power belongs to people. Teri mukulembeze yeteeka mu office nga abantu bamulowooza ba foot soldier bantu exercising rights zaabwe. You a servant. So bw'obanga oli servant ne weerabira amateeka agafuga eggwanga nti constitution bantu bakuteekayo. Si buli muntu nti agenda kubeera mu office ezo atulonda abasobodde okubeerayo bagenda okuweereza. Kati gwe abadde nti oli intellectual Ssemujju Nganda naawe y'omu ku kabinja k'abasajja Abanyarwanda bategeera ku Mande nga mutaddeko amasuuti mugenda mu parliament okufera n'okubba. Power belongs to people. Ba foot soldier bakulonda okuteeka mu Kira municipality okujja mu office eyo. Waliwo ajja n'asula mu ddiiro lyo. Waliwo atambulirako mu esi mu motoka zo, waliwo asula mu hotels zo. No. Basindika servant waabwe. So bwa servant yerabidde obuvunaanyizibwa bwabwe n'agamba tebajja ku si buli muntu nti agenda kubeera mu office eyo. No. Tusindika ba representative to represent us. Era bwe tuba tukozesa exercise amateeka tusobola okujjayo. Fenna abali mu struggle tetugenda kufuuka bakulembeze nze nkigamba najja mu struggle eno nga sina office kebere ya mulema gye njagala. Njala kugamba mu nsi muno nti n'abalema balina rights zaabwe ze basobola okukozesa okulonda abakulembeze baabwe. Kati gwagamba nti otegeera n'otandika okudeba foot soldier muti mugenda kufuuka bodaboda chairman ani akugamba nti muntu ali mu struggle yeetaaga mu ssente. That's the problem you have. Watuuse n'okwogera ebigambo bingi naye gwe musajja gwe mission yakuwa Museveni ne ssemwa yuno kanjibulira ggwanga. Banyabo ne bassebo omukulu gwe bayita ono gwenva okwogera ku Ssemujju Nganda Kikira municipality. Scripture eyamuwa Museveni ne Janet ne Ssemwayi yakwogera ku Museveni n'ebintu by'engeri gya spendinga byokka byokka ye ekintu kyokka kye baamuwa era n'omugafa tetulina buzibu ne bw'ovugirawo ebbanga lyonna. Era ye muntu abadde avugirawo ekintu kye nga tayogera ku nsonga zonna ekiwamba bantu ekitta bantu okutwala amataka naye bamuwa scripture weyogera ku Museveni bwoti kyokka kyoboyogerako ekyo. Scripture dagijjanga ku Ssemwayi ewanita amongi oba mu state kyabadde akola nga mu Kira municipality batutta amataka kasokoso wajja yonna tanyega asirise busirisi kubanga
mukozi wa Anita Amongi era amukwatira ensawo kimu kimanyi bulungi nnyo. Ekituufu kiri luddawa. Abakulu bano bonna mulasime deep block bani. Kanjana mbo ekifaananyi ekituufu. Bannabyabufuzi banabeeta opposition. Balinga banneekolera jange. Waliwo banneekolera jange bali ku speaki, waliwo abali e Kabalagala, waliwo abali e Natete ku Mabiito, n'ebifo ebirala ne bingi nnyo. Naye bano balina coordination oba network. Nti eno bwe kikwata bakubira bannaabwe, eno bwe giwunya bakubira bannaabwe ne basenguka. Kati bano ba political prostitutes, omuli ono Ssemujjunganda, y'omu ku bannabyabufuzi bamalaaya abatambudde buli kibiina nga banoonya ebyenfuna. Era n'okugaa nti yaresigninze mu FDC taliimu, balina ekibiina kye badde bateekateeka okuteekawo era naye agende nga malaaya mu nnabyabufuzi. Kyekiriwa. Essaawa zino twakwatidde emmese mu kituli, tuli mu kugikuba tugitta. Emmese eyo eya Mpuuga babadde all along balina ekibiina kye bafumba nga Kyagulanyi simanyi oba manyi oba tamanyi. Naye bwe tukubye ebintu bino byonna ne tubiyiwa wansi, kitegeeza Mpuuga mu sequence yavuddemu. Bw'ava mu sequence kitegeeza bagenda kuleeta kati Elias Lukwago. Naye temwewuunya between Elias Lukwago, Charles Peter Mayiga ne Mpuuga nga kuligo kwa Florence okuchalenjinga lwa Kyagulanyi Sentamu. Buli omu ku basajja bano mu programu zaabwe bakyusa. Kati essaawa zino bafrontinga meeting zonna zifrontinga zireeta Lukwago kubanga twasosene mutumuteekamu akatiba. Nenga kati ono essaawa zino ali wansi mu ratings kati baflotinze Lukwago nga ne Mayiga mu corridor mwali. Ekyo nakyo mberenga mu kitege. Kati bano Ssemujjunganda bebamalaaya boku speak mu byobufuzi. Beba coordinating nti ku Mabiito kikutte oba Kabalagala kikutte oba Bwayise kikutte, beba coordinators. Era ky'opola yaddayo ebigambo bingi nnyo ng'awolereza Mpuuga naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti ekintu kyakola kimenya mateeka era tekiriiyo, kubanga akimanyi bulungi nnyo nti bo bamalaaya by'obufuzi era bafere buli wamu bagendawo okufuna ssente n'okukyankalanya okubeeza Museveni mu buyinza. Mukowe erimu olunaku lwajjo ssaawa zaabadde nga 4 ez'akawungeezi. N'abatulege Speaker Anita Amongi Mama Sologate mu maka ge Nakasero yayise betuyita opposition MPs amannya nkyaganoonya nendafunyeeko limu erya basaalirwa nga yakulembedde ekibya ky'abasajja ne bayingira mu maka ge. Kye baakoze ekyokuswala baasose ne bajjako amasannyalaze. Mwenda basula ekkollaawo mwategedde amasannyalaze ku ssaawa 4 zennyini gaavuddeko. Bonna abasinga obungi bagenze okukima ssente. Abamufunye miliyoni 2 bafunye 2.5 bonna. Era bazifunye olunaku lwajjo ssaawa za 4 ne bajjako amasannyalaze okuliraana amaka ge so that kamera eziri mu kitundu tezikogonaizinga mmotoka kyekoze eki ezze. Naye okusinziira ku drone zange omukulu ono Ssemujjunganda Asumani Baswa bamu ku bagenze n'abalala ne bafunye wakati wa miliyoni 2.5 mwabirabedde ku social media ne tebabulidde duration ya ssaawa incidents ki yabaddewo baanya abaddewo nenga basinga obungi badde opposition. Ekigendwa kikino 1 bagenda gezaako nnyo okuleeta supplementary budget very soon naye genda kujja. Ekirala bagenda kola kyonna ekisoboka okudifendinga ebikolwa ebyobulyake ebibadde bitandise okuluma Anita Amongi ne Tayebwa era bagenda kusirika. Mukowe erimu bagenda gezaako nnyo okudifendinga Mpuuga ku TV ku radio obutayogera ku nsonga za Mpuuga ze ssente zayisiddwa issues ziri beka 3 okuyisa supplementary budget egenda okujja okudifendinga Anita Amongi n'okudifendinga Mpuuga ssente zayise era mugenda ziraba. Ekyo mugenda kitegera bulungi zigenda kujja. Kati bano ba Ssemujjunganda be bafere mu Parliamentary abambala amasuuti nga bawoza titubamanyi ate bategeera bulungi nnyo mu nsonga ezo wammanga.
wano waliwo site emu bagiyita Kampala jana yagambye nti omukyala akulira Uganda Human Rights Commission yagambye banne nti I told no people that Mpuuga is a fraud. In our meeting last year with the speaker, he admitted that he needed money from the UHRC to silence the cause for the missing 18 people. I'm happy that he's being exposed for his greedy. UHRC chairperson Maria Mwangadia. Muchitegedde bulungi nnyo. Katika nsoke mbatira ekigambo kimu mukitegere bulungi nnyo. Setteeserezeeyo ejjuddemba mafia. Museveni akimanyi bulungi nnyo. Oba kansoke mbazeeyo katono. Kye tuyita gavumenti. Gavumenti be bantu ku lw'abantu eri abantu. Ne gavumenti tesobola kwetunulamu na kwekebera. Gavumenti tesobola kwetunulamu na kwekebera. Kati olw'okuba nti gavumenti tesobola kwekebera bikolwa byayo. Kati bateekawo abantu abagiwakanya betuyita ab'oludda oluvuganya be bakebera kiringa gwe onobeera ne boyfriend oba girlfriend gwe bintu byokola byonna oba oli mukazi oli musajja byokola weegaba odde eno ddeeri tosobola bitwala nti bibi wabula omwagalwawo yatandika kuga nti gundi oyitirizza obwenzi ekibayita opposing opposition kyekiteesaawo aboluddo oluvuganya yensonga ti gavumenti tesobola kwekyekinga ku bikolwa byekola era tesobola kukola bintu ne mateeka tekikkirizibwa kyekiteesaawo kye tuyita opposition to oppose or to check the government business engeri gyebatambuzamu ensimbi z'omusolo zamu kitegedde bulungi ekiteekesaawo opposition zamu kitegedde bulungi kanziremu kibasomese mukitegeere gavumenti be bantu ku lw'abantu eri abantu kubanga gavumenti ekolebwa bantu era eweereza abantu era abantu basasula omusolo okuddukanya gavumenti eyo mukitegedde bulungi kati gavumenti bw'ebeerawo tesobola kubeerawo okukola mirimu gyayo mu butereevu bwayo kubanga mu gavumenti mujja kubeera abantu ababbi nga bakozesa simbi z'omu busolo bukyamu teri agenda bagamba kubanga bali mu kintu bonna omuntu asobola okubagambako ye muntu abawakanya ebikolwa byabwe kati omuntu awakanya ebikolwa byabwe ng'akiikirira abantu abali wabweru bwa gavumenti gwe tuyita opposer oba opposition oba mufunye mu ssomero bwe twakolanga debate oba kye tuyita debate okwewakanya wabeerangawo ba opposer be bawakanya ne ba supporters abasupportinga kubanga muyisinganye biki ebirowoozo owakanya nze ne kuga nti owakanya si kituufu ba kituufu ekyo kifuula opposition you oppose the wrongdoings of the government mukyekinga ebintu gavumenti byekola mukitegedde bulungi nnyo kati bwe tubanga musindisa abantu okwopozinga gavumenti ekintu kyonna Museveni kyasinga okutya kwe kumuexposinga making sure nti akwata ensimbi oziwa abantu bano bonna okusirika so ene commotion okwekalakasa okwemulugunya ku buli bw'enguzi obubbi obufere Museveni kiba kimukola bubi kyova olaba nti bano bonna abawa ssente ne balya enguzi ne bakatagga era ne basirika kandiza mukitegedde bulungi olwaleero mukitegedde bulungi nnyo kati tosobola kuŋŋamba nti gavumenti ya NRM nga nuupu yeegirwanyisa eveeko nga Kyagulanyi ye pulezidenti wa nuupu mumpulirize bulungi nnyo nti ate gavumenti esobola okusasula abadde luupu oba komishona sente eza service wiki service to oppose him okumujja mu gavumenti akusasulire nti no njagala muwulira bulungi nnyo omuntu yenna gw'owakanya tasobola kusasula tekisoboka okujjako ng'akusasulira ebyomukoledde public obutabitegeera oba okuyisaawo Museveni byagala bayiseewo kyekisasuza ssente ezo mpulidde bulungi nnyo
kyebayita service reward bibeera birabo basobola okuwa akasero ekibbo basobola okuwa laptop oba ekintu kyonna service biba birabo so si cash ekyo nakyo njagadde mu kitegeere teri muntu gwogenda kujja mu gavumenti ng'omuga nti mukyamu mubbi ali corrupt yatta abantu ate akusasule olw'ebigabo by'omukowekkereza bwe yalamujja mu ntebe tekiriyo tis impossible tekisoboka unless is paying for the service you have done you have done to him to protect him in somehow somewhere okumuprotect mukitegedde bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo tebasobola teri muntu kansoka mbabuuza naye mbawa ebyokulabirako ebiri ebyangu kati gwe mukyala gwali wano ng'okimanyi nti bbaawo alinawo omukazi omulala era nga obudde bwandibadde ne bbaawo mujjawo yabulina oba alina ebbaawo kati gw'osobola okukwata ssente webaze mujjawo olw'okuba alina ebbaawo mubuddewo bwandibadde abeera naawe oba gwe omusajja oyinza okukwata ssente oziwa omusajja munna ayagala girlfriend wo ng'omubazaaki oba okujja ng'omukazi omukoowa ng'omujjawo ng'ekizi omusajja akuyamba mukutwalidde mbawo byokulabirako ebituufu mwagala nnyo ebintu byewojjolo okitegeera kyekijja bbangwera okutegeera nkubuuza gwe mukazi ng'olina mujjawo osobola omuwa ssente ng'omwebaza olw'okuba nti atutta obudde bwo bwandibadde oberamu nebbaawo oba gwe musajja gwe osobola okwebaza musajja munno nga wujja mukazi w'ekiwojjolo ng'omusanze already handed nga wujja kino mugawo waayo webale kujja kiwojjolo n'omukwata n'omwasi okujja ng'omukazi omukuwa bukoyi tisimpu tekisoboka so ndoza mukitegedde awo kati bano bonna abali mu gavumenti n'abali mu ba MP Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bamukolera emirimu gye y'ensonga lwaki Mukama Katonda nkusaba okuumira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuba kati obulabe bumweyongedde munda mu kibiina ebweru w'ekibiina ne state Mukama Katonda kuuma Kyagulanyi geraageranya ebirungi byakoze ku lw'eggwanga omuwangaaze ayolekedde obuzibu munda mu kibiina wabweru w'ekibiina ne Museveni kennyini ne bamafiya be kubanga ekintu Kyagulanyi kyakola kiremye ne gavumenti ya Museveni emyaka ana okugoba abakungu bayo ababbi yakulaze nti ono yamugambye oli mubbi openle ekiba kibe bw'oba olina obuvumu obuga omuntu nti oli mukyamu kitegeeza olina amaanyi n'obuyinza mu myaka ana Museveni tasibangako muli wanguzi tamugobangako Kyagulanyi akugambye no eyo nsobi weetonde kitegeeza alabisizza Museveni alabisizza oludda oluvuganya n'abantu abali mu kibiina kye bwennyini abalabisizza obulabe bweyongedde kati bumultiplyinze it's 100 times 100 obulabe bumweyongedde eri abantu abo kubanga tebaagala balabisa kyekisooka era mugenda kulaba MP bembadde nti bakolera Museveni nga balumba Robert Kyagulanyi Ssentamu both aba NRM abaawo mu by'obufuzi n'abo abasasuddwa ssente okujja okuvayo okudifendinga Mpuuga kubanga bali mu kintu kyekimu mukitegedde bulungi bagenda kuvayo bonna batandika okulumba Kyagulanyi kubanga ababalabisizza bonna in fact tetubadde ne opposition all along bonna babadde baffere nga bakolera Museveni yensonga lwaki yagga nti nze mu opposition nupunamu abantu bange he knew nti abantu be gye bali kati bw'obalabisa bagenda kufuukira musabire Kyagulanyi bw'aba luli abadde bamunoonya bali ku 25% kati baliko 100% beeyongeddeko kubanga bakulaninga enkya n'eggulo ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati manyi nategese ebintu byange wano bakuba nti olumu mpanvuwamukko nga nina ebyokuyisaawo tusooke tugende wano
mukowe erimu webagambire musabire Kyagulanyi wabaddewo enteekateeka namutayika enkusike abasajja bano badde bazimbira munda mu kibiina naye nga Kyagulanyi amanyi oba tamanyi nga simanyi kati enteekateeka ebaddewo yiino bo babadde bavuga ekintu kino bakitwala 2026 naye nga mu nkola yeemu Kyagulanyi agezezzaako okulaga public nti tetubadde ne opposition bantu bangi mbadde mubuuza lwaki Kyagulanyi yeegasse ne Besigye lwaki yayisaba Besigye kubanga ye abadde ayagala kulaga bantu nti abantu bano bonna tugezezzaako okubaffenna naye bwe bali ku bibiina bali ku nkola ndala nnyo ekyakibalaze kano basigadde bwomu tekyali muntu agenda mu ne lwaki Kyagulanyi osigadde bwomu za mukitegedde bulungi kubanga bonna bali matankane ng'empale za Museveni kati bano okuva ku tubadde tuzimba bakulembeze era tubataddemu ssente nnyingi eyebadde koodi mwenna temwategedde tubadde tuzimba abakulembeze nga Mpuuga n'abala eyebadde koodi ebadde koodi mubadde temugimanyi kati kanji bategeeze koodi eva luddawa omukulembeze tebamuzimba mukulembeze yeezimba yekka okusinzira ku bikolwa byakolera abantu ne bamwagala ne bamussaamu obwesige njagala ombuulira essomero erizimba omukulembeze bamusimbisa bbulooka kimusenyu ki bamuserekesa mabaati ki nkiddamu njagala ombuulira institution university gye bazimbira omukulembeze nti bamuzimbye no in fact abantu ba bulijjo be bazimba abakulembeze nga basitedde mu trust okubalomba okubateeka mu ofiisi ezo tuli ffenna kati eno koodi y'abasajja b'Emmengo abaakabano babadde bazimba akabano kaabwe Mmengo nga bakozesa bano abasajja abanyalwana tebazimba bakulembeze ani yazimba Kyagulanyi omufula president wa National Unity Platform ani yamuzimba Mpuuga Mayiga Muwanga Kivumbi n'abalala bemugamba nti mbazimbye balina kibiina ky'ebyobufuzi kye bakulembera nga bemwazimba wali ozinyeeko nga tewali music mbuuza Mayiga nono yeeyita Pokino Popcorns ono we Masaka mukulu Popcorns owe Masaka akikira essaza lya Masaka Popcorns Mpuuga Muwanga Kivumbi Seggona akali Amaggo Olubega n'abafere bonna bali Emmengo omukulembeze tebamuzimba abantu bamuzimba njala babuuza nga bwe mwazimbani Kyagulanyi abakulembera mwamuzimba koddi bemuzimbye balina kibiina ky'ebyobufuzi kye bakulembera mbeewulira mmwe n'oli omusajja omukulu Popcorn ono we Masaka yeeta Pokino Popcorn muzimba nga bwe wazimbaani era njala babuuza bwe muga nti muzimbye Mpuuga muzimbidde ebbanga ddene kibiina ki kyakulira era abakulembeze mubazimbisizza bbulooka ki za kajjansi za ttaka za 99 era mubaserekeseza mabaati ki omukulembeze yeezimba abantu bamuteekako olukomera so tewali mukulembeze gwe bazimba taliyo mubadde na missioni yammwe yakusuula mwana wa Nambe nga muzimba akaba n'Emmengo kankuwa ekyokulabirako
Mpuuga yali mu UID najja mu DP n'abeera mu Parliament bisanja byonna bakina Mwanga Kivumbi bakina Segona Lubega bakina ani ku bonna ani yali akuliddeko wadde akakiiko ku Parliamentary ku bonna bemugati muzimbi ani alina ekibiina ky'ebifuzi wadde kirimu embuzi eziri amalagala tekiriwo lwaki gwe muli mempi ndi ku mabega ate gwe mugamba nti alina kulemberwa ate yalina ekibiina ky'ebyobufuzi eri ebadde koodi nga bazimba bano kyovula kyabalumye nnyo okuba nti system etambulira ku mazima n'obwenkanya exposinze deception ebadde mu bukulembeze bw'abafere Mengo n'abali mu opposition babadde bakozesa deception kiga kiri deception kiri deceive abayaaye ng'akuguza ekintu in fact kanti basomera wano mu kitegere bulungi nnyo kanti basomera wano bulungi nnyo nkibanyonyere bulungi nnyo mukitegere bulungi nnyo wano so kenshi basomere mu luzungu nkibanyonyole tukwate empola video eno kubanga njagala mutegere ekigambo kye bayita deception kanti banyonyere mu luzungu. Deception is an act or a statement that mislead. Nti deception oba disi kyekikolwa oba ekigambo ekyogerwa ekigambo ekyogerwa ekivirako obulimba oba okukweka amazima oba okusaasaanya obulimba n'okuteeka okukkiriza okukyamu oba ebikolwa eri abantu byawukanawo n'abantu abali emengo abeeyita bebitiibwa babadde bakozesanga deception okwekweka nenge ekituufu si kye bali bano bayaaye awo tetugenda kulwawo tugenze ku nsonga endala muddanga ne mutumanyiira tujja kubanyonjola ensonga zino kubanga abakulu ennaku zino batuyita abakulu tebakyalina nsa bonna babadde bayaaye ate Abaganda bagamba nti negozadda kkubira engoma n'otyentyebula amazina kubanga ekigambo kiri okuzina bala mukijjamu meaning endala. Abaganda tugamba negozadda kkubira engoma n'ozina kitegeeza nti omwana gwozadde ayina waatuuka n'akwata engoma n'akuba omuzadde omuziki negukugubugana wenna n'okyamuukirira nako kunyenya ku mazina agali benjo naye nga guweezalidde ennyini yakuba engoma kati kitegeeza abagamba nti muli bakyuwa ba mulina experience